mafuta n'emmotoka ne tukwerabiza n'emmotoka z'olina okutambuliramu nti ozirina ennyingi gw'alina ebisenge bya ssente ng'olina tutambulira ku bodaboda okutuukawo banaakuteera mu mmotoka. Mwanyiza abe Kayunga bwe tunyiga bw'olaba ng'omuntu gw'okola ekintu ng'asirise for a long time manya you will suffer the consequences. Ng'omunyigiza ne nga takunyega kutunuulira butunuuliza ati n'okola kino naakutunuulira butunuuliza ati mwatuse ne mwekyawo ne mugamba ne tugenda okukozesa ekigambo mpologoma nga si yateekwa nga gwe Kalangwa nti atenze empologoma tebigatta bw'osobola okubeera nga gwe Stewart Johnson Stewart nti ate ng'ogamba nti gwe ndugwa oba gwe omulangira wa wano tebigatta hopeless. Nti kituufu afudde era musanyuse naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mubigule mujje mubigule ettaka eka ziri 4,000 mutunda ebintu by'omugenzi tubitunda tuguza abo basanyuse ng'afudde eka ziri 4,000 buli eka ya bukadde 4 bana ku baana ba Kalangwa tekuli ayinza kwogera ekyo. Ku bantu aboogera ebintu ebyo tekusobola kubaako mwana wa Kalangwa. Ab'omusaayi gwe muntu mbweze. Ku baana b'omugenzi Kalangwa tekuliko ayinza kwogera bigambo ebyo bye tulaba ku social media babawaayira. Ababikola bateekawo bi-account ebiraga nga fake account ebyo ye abadde ajja ku makyanga bw'ayagala bw'ati zigenda okuwera 7 oba 8 ogw'ekiro nga aleesa abajaasi abasirikale beebulunguluddewo bugenda okutya ku makyanga bw'ofuluma okufuka todda kasasongawo maama naawe wenyini awali leediyo ye kyali kyuma kya Mwanyi East Mengo Growers kyali yenga wayagala ate nga bana nakulaakulanya unaterawo leedi okusikulaakulanya n'anyagawo gwe ne bw'obba awantu n'ozimbawo ekizimbe kya myaliro 2 omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kwaniriza ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera nga otulaba Manyanzi Ade Obafuuse kimu muyanja ne kojja era nga tugenda kwa tuyita mu nsonga az'omukulu Kalangwa empologoma ye Kayunga ninge yali agambye nti ekyo kintu bwe mbanga wo tokyogeranga kukyali kiri empologoma ye Kayunga etya Lion of Kayunga nedda sebo yatandika ddi era kimufuula empologoma olw'ebyo ebintu ebyamaanyi byakola mu Kayunga buli akola ebyamaanyi kakati gundi kirumira empologoma ye Kampala kubanga akoze ebintu byamaanyi ne haamu muleme kutusirwalirako namwe kujali kwogera ku Google noteekamu Moses Kalangwa era bagamba the Lion of nedda sebo ababiteekamu tebatege kati nno nze gamba buli yeetuuma empologoma y'ekitundu afa era naye ajja kufa bwekibanga ng'ogamba nti empologoma ye Kayunga ajja kufa yali kolera erinnya ly'ebintu byeyakolera ekyo sirinnya please mu Uganda mulimu empologoma emu Ssaabasajja Kabaka kati omuntu ayogera ekirala kyonna oba onsiruwalirako busiruwalizi gwe ngamba naawe onsiruwalirako okumuyita empologoma mutusaasire kojja bwatyo bwatandise naye ntandise empologoma mu Uganda mulimu emu kyenjagala omanye ekyokubiri ne bwe yandibadde nga zirimu mmeka era tebeera Kayunga nze eri waffe nazaalibwa oyaze bazibuzi yajja buzzi mumanyi enzija gye yajjamu
byabadde akola bye neeyisa na buli kimu mbadde nkimanyi. So kano koyita empologoma y'ekayunga yali nsobi era olaba yeyagana n'emmotoka okutambula nga yeeyita empologoma. Emmotoka etwala empologoma yagana ne pampu okukola pampu ejjire nga empologoma yezze yagana n'ambulensi okutambula empologoma eganye kasita weeyita kyotali. That's impersonation. obeera ofuluukiza ekintu ekitali kikyo ekyo bwe kuba mufe Abaganda tugamba nti kubanga kulya nsowole. So saagala kiwulira naddala okukozesa ekigambo mpologoma nga si yateekwa nga gwe kalangwa nti ate nze empologoma tebigatta. Gwosobola okubeera nga gwe Stewart Johnson Stewart nti ate ng'ogamba nti gwe ndugwa oba gwe omulangira wa wano tebigatta. Hopeless. Kojja Kayunga oli wa kutundu kiggwe omutuuze Kayunga wennyini mu town. Kaalo ki? Ku kyalo Kayunga Kibira Nakaliro awali district ya Kayunga okumanya ndiwe Kayunga. District ya Kayunga eyawula naffe ettaka bwe tuti. Tulinako eka 27 district ya Kayunga nebeerako awo district ya Kayunga weeri edda yalinga limbo ya prisoners. Ati womanyira nti ki naye kati abadde yeeyita empologoma amanyira buli kimu ekiriwo. Nja kuntabula. Kojja tontwalira munze mbuuza bubuuzi ebyo bye naawe nkugattako oli lwokirumiriza ennyo ng'olabika mweko baana ali eyite. Kati obuuza ki kyobadde obuuza? Okay, kojja nkuleese okuttanya ku nsonga eziri genda mu maaso mu mawulire. Omukulu oyo yava mu bulamu bw'ensi eno era n'aziika okunaku olwokuna. Naye essole ye ekyalanda ebintu bingi ebikyalanda oli abantu abagamba nti kerubaze oba keyafudde bwe paba tuddayo kati mu kooti onunula byaffe. Kojja omusajja ono olangozizza ettaka zino ddala kituufu abadde ettaka alikumpanya? Abadde takumpanya. Abadde akola ki? Abadde abbalidde kuba omukumpanya ye akozesa ebiwandiiko naye omubbi abbisa maanyi. Abadde abbisa maanyi. Katonda biza miyase oba olinako obujulizi? Mbirinako obujulizi. Mbirina nabyo bw'oyagala tugende Kayunga wali ku district olabe ebyapa ebibaddeyo nga biriko enkayanaazi nga buli omu akugamba ng'oli bwe yamala omutwalira abasirikale ne bamukwata bamukutte bamututte nti ate teri bya kooti ogenda mu kkomera butereevu ogenda okuva mu kkomera nga buli kimu baakimala dda nga tokyalina wootandikira ng'ate n'okweyisa obweyisa wali ettaka lyo ng'era nakyo kikusibya. Nga tokkirizibwa kwesaalimbisa ku ttaka olwo nga gwe trespasser ofuuse trespasser essaawe kuba oli alina amaanyi n'obuyinza. Omanye ebyo bintu bw'obeera okusanga ewu ne bagamba waayo lwaki oyita wamewu bateekako n'ewuwo lwaki osaalindira ewu. Amateeka mu Uganda mulimu ebintu bingi nnyo ebikyuse ate oba kati omuntu omugamba bugambi njala kuzimba ku nju ate bw'omala ogizimba ate n'omugamba mbadde nsaba giyingira njibeeremu ennyumba yo. Era mana gamba nti buli mwaka kale ojja kumpaayo obusuulu ku poloti yo ku nnyumba yo ku ttaka lyo ate n'osasulira ataagizimba. Bye mu Uganda naye ono ye abadde akukwata n'abamu baafiirayo kati abo baafiirayo bo bayinza okuba basanyufu okubeera nga olina amaanyi bangi nnyo balina amaanyi naye nga walabye ng'anegotiating oyinza n'okwewunya nti ono ye w'amaanyi gwempulira ono ye gundi ng'anegotiatinga n'abantu nti munnaye nandiguze bweti kati olabye ote kati tunaateesamu jangu nga temuli bantu bangi nnyo kugira tuteeseemu kati tulabe tunakkaanya n'ogenda nagamba naye mbadde ngamba nti engeri giriba ekirebe oba tukole tuti tunaagira bwe tuti ng'olaba nti buli kimu kyonna yo mugezi abadde akikola atya ebyo ye abadde ajja ku awo njagalawo bw'ayagala bw'ati zigenda okuwera 7 oba 8 ogw'ekiro nga aleesa abajaasi abasirikale beebulunguluddewo. Bugenda okutya ku makya nga bw'ofuluma okufuka todda. Kasaasongawo maama naawe wennyini awali leediyo ye kyali kyuma kya Mwanyi East Mengo Growers kyali ye nga waayagala ate nga n'akulaakulanyawo n'aterawo leediyo ekusikulaakulanya n'anyagawo gwe ne bw'obba awantu n'ozimbawo ekizimbe kya myaliro 2 ng'oli abaddemu nakasiisira ettaka liba lirye
so sigwa gwe todda mu kujinika manyumbu nakulaakulanyawo kuba kumanyiira naye olwokubanga abadde ayina amaanyi waliwo amaanyi we gatakolera waliwo ssente we zitakolera waliwo emmundu weetakolera gwe weewuunye we yafunira accident abasirikale ab'emmundu abamuwa amaanyi baalimu ne mundu bagisanga egudde wali nga tesobola kuba abasirikale baalimu bamuyamba nga atuusaawo naye goberera gundi zonna nga bwe byagenda bitambula okuba we yafunira ekizibu kojja akayunga muli balogo ate yakutwalako wali bwayitawo mbulamuti oli n'akutunuulira bw'ati agamba nti naye obadde osaana naye ebbanga lyonna limuwangaza namwe eddogolya mulibadde likola kitono bwe bwolowooza yesu bukyajja myaka emeka naye abamusaba enkeera bafuna naye ayanukula essaala bikira mariya tayanukula saala z'abantu oba naye tabadde mutono ng'omuntu ani ffe babadde mutono omuntu gwe tusobola okuvugaza emmotoka nezigaana ne pampu eyiye negaana okuleeta amafuta nemmotoka nekikwerabiza n'emmotoka z'olina okutambuliramu nti ozirina ennyingi gwalina ebisenge bya ssente ng'olina tutambulira ku bodaboda okutuukawo banaakuteera mu mmotoka mwanyiza ab'ekayunga bwe tunyiga bw'olabanga omuntu gw'okola ekintu ng'asirise for a long time manya you will suffer the consequences ng'omunyigiza naye nga takunyega kutunuulira butunuuliza ati n'okola kino n'akutunuulira butunuuliza ati mwatuse ne mwekyawo ne mugamba netugendayo nti nze mbagamba tasobola kulya yidi ya lwakusatu ne mugamba jjajja olimba mulinde mulabe gendo twala akatya twala buntu obwo okukakasa yasa ejjinja oteeke mayinja abiri bwoti ogenda oddigatta bwoti omuvule guli onaalaba tegukala onaalaba omuvule gukala gwe ng'ogenda otandika kutegeka wonaakubira ngoma kujja ke kaseera mwezi ebyammwe mutandisa obbigiiro bibanja kati kutidde n'abayisirayiri bwe baali baddayo eyisirayiri musa ye yakolanga ow'embulamuti era yakuba muggo ku mazzi ne wagira wati abayisirayiri ne bayitawo mwagala byammwe twabifunye dda kati twabifunye dda nze nkugamba ojja kuwulirayo ebyo benebenena ng'atandise kuwoza nti ani agula wano ng'ate tekyali agulawo nga tekyali agala gula akugulako nga oba munonye byammwe temugamba nti muzegula back to our roots ke kaseera mwezi ettaka lyakubuulidde waliwo ne yatwalayo ente bibiri n'asiba sengenge square mile namba teyajjayo wadde entembo wadde ekikondo ky'ennanga twamugambirawo ng'wabireeta tyotukubye naye okomye kuffe waliwo byaŋŋamba abantu okubye naye okomye kunza okukuba n'okugalula obugaluzi nze nsobola okugamba nti kale kati oba ogamba ndi kunkuba kati n'okunkuba tonkuba gwe banga kola ekikolwa nga agenda okunkuba ondabe gwe kikolemu nkale nga nkuba omukono bwotyo nti kikole omukono gulemale tegulemala gwe ng'ogenda nze nga mbeerawo nga nkutunuulira gwombuulira nti waayi olowooza nno saafudde obubaka bukusanga busanzi ntiwe munnange tetukyalina budde bwabo tetukyalina budde kyo kye bayita bugerere gwe mwepankireko bugerere ojja mugwennyalwe ebyamwe kojja mu byetaga with you traditionally ekyo nakyogera lumu abantu ne balowooza tusaaga we nali njogera ku wangundi bwe bigaana spiritually nga muddamu traditionally kuba biganye officially n'amaanyi kojja banene muna abasobola kuba emmundu baŋŋambye namwandu yali yatugamba nti olwafa bw'ati ne batumizaawo emmundu ne batumizaawo abakuumi beetooloola effaamu zonna gye ziri ettaka lyonna balyetoole mala bbanga ki kubanga n'oli eyasiba square ya mayiro n'ayiwako ente 5 2 yalekayo abasirikale abakuumayo bakuumirayo bbanga ki tebakola emirimu gya ggwanga kubanga bali eyo gwe olina gye wanyaga gye bakuuma akebbanga kakulu gw'olowooza nti totabangako basirikale nga bakuumaawo omwalo ogwo okuva ewa Kiseeka paka eri kati weebali
olina ne kungamba omwala gwazimbibwa walungi bali bagala eno kati wakona tebakyalina kebakolayo bo bali bagala wagira okulaakulanya koja kano njagala tubeereko nga mu buntu leka obukambwe buli bukendeezi munaka obukambwe bo baabukendeeza ddi koja kyembadde nsaba obukambwe bukendee kati tubuulirire abaana obukambwe bo baabukendeeza ddi era tebaalina bayinza babuulirira bali batebafuna mukisa ogwo kati abagulina omukisa era ffe tukati naffe tukyagiramu tukyakambuwaddemu nga bo bwe bakambuwalanga nga batwala banatwala eri asibo nakuba oli atugoono awaniko waliwo ne gubawanika kalabu mwakalabu ne babeeri ne batugamba mbu yeetuze naye ng'omusajja oli yali mulema n'awalampa omuti omunene ennyo yabulamu nnyo tebawandika na kuwandiika tebaatawaana kuwandika they just improvised feffeka Serubogo omulema oyo mbu yeetuze naye ng'ekiswaza ng'enkuba yali yekedde nga mu bigere bye temuli wadde akataka nga kikulaga ni bajja bamukoze eki ne nkumusiba omuguwa nga temwazimba muno olwokubanga yali yabadde yafudde dda nga obulago tebuzimbye omuggo temwagula banako ku ssiini gwatambuza naye natya nga neddaala teririiwo naye ng'owalampi omuti gusinga omulongooti gw'ekololo obuwanvu okumanya nga byali biswaza twagenda we twatandika okukola gundi ezo zonna okwebuuza eti analysis bwe twatandika ozikola bwe twewungulako twadde omuti bagutemyewo temutandikirawo okunoonyereza naye ate erawo ffe gundi waffe mbulamuti era tuba twatandise dda jajja baye bagambye dda nti kati kino kiwe ate waliwo oli owawali Budumba ewe Budumba ye muzibu nnyo Budumba atunula badagamba nti lwaki sijjaako ku Lumbeero sisulako mu Lumbeero oluddewo nnyo njagala nsoleko baategeeza nti wawedde abadde alina gyagenda naye alina okusula mu Lumbeero kojja nga akantu kano kagenda mu maaso okubeera nti okufa kwa Kalangwa n'ebiki ebibaddewo abaana bavuddeyo ne bata vidiyo ng'okuduula okulimu nabye ng'okuduula era mwabaaseka ennyo ettaka wano tulinawo eka 4,000 tulitunda buli eka ya bukadde 4 twagala mwabaasese ennyo mujje muligule tulitunda obwogwagwa abaana obigambo bye bakozesa kati okuduula ku social media nze nalowoozezaamu omanyi nze ate siringa balala wadde ndi weekayunga ku baana ba Kalangwa tekuli ayinza kwogera ekyo ku bantu aboogera ebintu ebyo tekusobola kubaako mwana wa Kalangwa ab'omusaayi gwe muntu mbweze ku baana b'omugenzi Kalangwa tekuliko ayinza kwogera bigambo ebyo bye tulaba ku social media babawaayira ababikola bateekawo akawunti ebiraga nga fake accounts naye nga si be babyogera omwana wa Kalangwa tayinza kuvaamu bigambo bwe biti mulimu abantu nga wadde ekintu kyabaddewo naye nga takikola ate muleme kulowooza nina nze endowooza emu gye nnina nti temulowooza nti abaana oli yakolanga ebyo nga amala beebuuzaako taata waabwe teyamalanga kubeebuuzaako tebasobola kuvaayo ne boogera ebyo nina ne kyennalaba oli ng'agamba nti ffe tulina ekisenge kya ssente tulina biki naye ate yayogera ebyo nga waliwo ebokisi wali gye basonderamu ssente kyekyandaga nti abaana ba Kalangwa tebayinza kwogera bigambo bifaanana ki ng'ebyo era nze ŋŋamba bwe nti tuleme kuddira musaalaba gwa Kalangwa kugwetissa baana be tebabiriimu bino anti Kalangwa yali ayinza okubanga bwe yagenda nga nti agenze kunyaga lya gundi agenze kusiba gundi mwana nti amwebuuzaako nti nkole kino abaana nabo bali innocent abantu be bayetikka ate ne baana bali mu kwogera bano si baana be abaana be tebasobola kwogera ebyo era mu baana ba Kalangwa baalina temuliimu afaanana abo benda baboogera ekirala tulina okumanya ekintu kimu nti ne bwabeeranga kitaawo ne bwabeeranga muganda wo ne bwabeeranga maama wo ne bwabeera kitaawo ne bwabeera muganda wo ne bwabeeranga ani nga wo ng'alina ekikyamu kyakola mugambe nti lwakuba okola ekintu kino nga tukifunamu naye kikyamu newankubadde okola kino kati nga bw'onaasanga omuntu nga olina omuntu wo nga akola ki abba piki yes n'alaba omusajja ng'aweese
omukazi alina omwana ono n'akwata ejjinja n'ali kuba avuga piki n'agwa n'omwana emmotoka nejja n'ebalinnya sirowooza ndi gwe oyinza okusanyuka olw'okubanga boda gyabba agireeta mugifunemu ssente era ebyo byonna byonna ebyagwangawo n'ebyatambulanga abaana babanga tebabimanyi bo balabanga taata waabwe kufuna ssente za luvulujjiriro batwala amasomero ga bbeeyi ye tayinza mubuuza nti taata zino ssente z'otutwalamu egindi wazigjeewa bajjukiza nti ttaka kati twalobeza eka 5 ebyo byonna byonna abaana tebabimanyanga era tekuliko mwana ayinza kuvaayo n'agamba nize taata yatulekedde kino na kino na kino taliiyo n'olwekyo abaana temubalanga bwemage kuba abaana bo they can reconcile nawuli omwana omuwala yayogera mu sipiiki nagaffe banne byonna ebyali mitimbagano ffe twabasonyiye nedde omuwala yali asonyiwa baani ate ekyaleme kwogera ekyo talina gwe yali asonyiwa abaali tebali kyetwali tubakoze anti nekitaabwe bye yakolanga yalinga asanyuka nga abikola ate ekyo baleme tutiisatiisa baleme tusirwalirako ate kyetubadde tuwogerako nti those children can reconcile nati baba reconciling ate baleme kuba gundi so boastful kugamba mbu abate butusonyiwa twabakola ki era osonyiwanga baani mutusonyiwe twababbako ettaka nga byemwogera ebyo tebikola kyetuba tukola tugamba nti ebiwedde n'ebyo ebyaliwo tubiteeke ku bbali tulabe tusobola tutya okukola ki okutugenda mu maaso nga tuli wamu ng'abantu abasigaddewo nga tuli balamu mwe abalina ettaka lyammwe ebyapa byammwe bali muddizibwe ebyammwe naye toyinza gamba mbu mbasonyi ate gw'osonyiwa ffe mwe mwabba nga mwe mwatubba ate muleme ate tukudaalira nnyo don't provoke people mukyasobola okukolawo ate ekirala gwe weesirikire nde lunaba munaabiwulira manyi bagamba tunaabiwulira tadduukirira nduulu so nze mbadde nsaba busabi buli omuntu yenna alina ekizibu ne munne kukwatagana dialogue kyekisinga obukulu abaana abo singa bavaayo ne batandika okwogera bulungi n'abantu babalinaako obuzibu olw'ensonga nti tebamanyi abaana abo tebamanya era tebeetabaako muvuyo gwonna gwaleetera bizibu byagwawo mu kitundu balingaka oba ondi yakolanga kyoba yakola ki tewali amanyi kifaanananga gwe bootasobola kumanya nti olwaleero taata agenze mu tawuni azze n'enkoko azze n'ettooke sente yazigjeewa ebyo tobibuuza era n'abaana abo bwendowooza nti bambi tebamanya n'olwekyo abaana tuleme batwala kubeetiisa musalaba mutali gwabwe omusalaba yali alina ogwetikka yagwetikka tusabe Mukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe nga buli lwakyuka bw'ati alaba Ssekibogo alaba bali beyatta bonna alaba beyacunya nga n'abamu bamukyalirako ne bamubuuza nti naawozze kugira ekiba kyali kya mirembe ate nze nkigaba Katonda yakigaba nze ekyo kye mba nkuwadde kati ye Katonda n'akuwa ekikugyamu bane tuyinza kuba nga tusuka wano kojja nga munnabugirire era munnakayunga akuwadde endowooza yagamba nti bannaaye ekisingira ddala obukulu abaana mulina ssaawa zino kulaba nga mukwatagana n'abatuuze kozi olina koyogedde wali abalina ebyapa byabwe babaddize ettaka lya nga nammwe bwe mubanga mukitegedde mukimanyi ekituufu mukimanyi nti nammwe bwe mwajjira okwo temwalina ttaka mwali temulirina mwe temwebuuza n'agula yasinga obugagga mu bantu abali abagula ettaka buli omu alina ebyobugagga bye wabibalira kati yabibaliranga mu ttaka kugula ttaka okugula kweko okumala okunyoola ono ensingo n'otwala olwoba oguze ate muleme tukudaalira nti yagula nakyo temuddamu kyogerako nyinze oli bw'atandika ebyo aba ayagala kuntema nze nvaawo nentambula nsaagala muntu ammanyiira ojja nedda tuli kwogerako bwogezi nti yagula ettaka lye najja ng'aligaziya enkumi nnya bamuziika ku mmeka 43 bandi musimidde mazongoto 6 ku 6 bali basimanga ddaamu oba fish pond obanga ebinga swimming pool nga nnene bweti ne muteekamu n'amazzi ne gubanga nga gugenda eri bwe gudda bwe guti kuba mwatwala wanene zaali 3 ku 6 kankomaawo sijja bantu bajja kulowooza njogera bubi yinza okwogera obubi kale kojja bwatyo bwabadde nga kusisaamu mu nsonga za kalangwa nali nze esonyere naye agambye abaana muno kebakomyewo kapite munabugere ennyini yaba abaanukula era nga tukugiza bannaffe aba focus event service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo obeere mu mukolo oleme kuyiika make up kojja
Omugole ali mu kisenge bamukolako babifanye mugamba weterera smile nga ata dwagira bwati ne wajjawo enfunyiro olw'amasimu waliwo omukolo gwe baakoze naye saagala mugulabe nako gutya kojja oli yakwanya omuwala wa myaka 3 mwegi ne bamala okudendinga mulungi n'amuwa buli kye yabadde ayagala bagenza okutuuka gye batuuse mu nnaku 2 nga alinga ew'emyaka 9 tomulabye kukwedda kwali ako bicycle kick yakozesezza katene si bicycle kick yabadde ndoza yabadde wheelbarrow kick nga mukadde mu myaka 3 buli omu tukyenda otuuka ojja kusa mu simu yo namulabye ekifaananyi wakindazi link wagimpeereza akati naawe wetuli kirungu kyekyo ekyo sijja kugamba nti wheelbarrow kick wheelbarrow kick ndowooza yo yabadde musimusi bannange so ne banafe aba bicycle kick bagamba nti beeyune okomye erinnya lya nnyinimu mubiri w'amaanyi bakuyite muvawala ate kinayagala ku bicycle kick newo wabadde wa maniyu ng'asina esitula ekikopo se obodde wakeera otandikirawo ate tisibi ebirombo amanya batututeka ekikopo siriimu wadde otwanye engeri gye ebikompala gye bivuga ennyo kati bakuyita enkoko nga lwaki omanye enkoko ase eno newe baba nga yakubye maniyu omubiri guyinza okwotoka naye eri bw'otuuka nnyinimu ssebo ye obeera nga ogwe oliki muvawala nnyinimu ye abeera ali nga buli lugendo lw'otambula omala dduggusa okutuuka obeera nga ekikondo ebyawunula kibeerawo tekyeweta toli kisanga nga kyewese fakiti emmotoka nebwekitomera yeyezinga yonna enamba we ziri ku screen eya bicycle kick munoonyeeko jja abe nga akutuusaako service eyo otherwise wadde mulungi okuba eri gye twatandikidde empaka wano mukkirize tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo fonawo buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi